enkolagana yo n'abagagga yankizo nnyo okusinga ka saving ako k'osuula buli lunaku. Bonna ku nsula mutwalo oba mitwalo ebiri. Naye enkolagana sikavumirira naye kiri kikasinga ekyokuyiga okubanyonyoogera enkwata yaabwe eyo awo tetuvaawo kubanga bwanes before nyinza okubuuza ekibuuzo saving wa bintu ki byaggulidde ebikalu n'obirabako nga binene nanno saving lowooza awera oba oweza emitwalo nga abiri nga laniro lyakonkona oba omwana nga akantu kaya kagira ti oba olya bakati ate yalwadde ekigere oba olya Fatuma yamiza akambe saving ayinza obutawera naye tunuulira ebintu ebinene byojje mu bantu beweetoolodde nga bankizo mu bulamu bwo ebikalu ebikwatibwako noga nti ekyo nkirina naye nakifuna lwakuba gundi abantu ekibalemesezza mu bulamu okubeera obulungi kubeera nakasunguyiro oyo ayina power bank atazikira buno obusungu buvaawo zzaako bulala buba bugwako omuliro n'oyongerako nze tajja kunfuga ngani gwatannafuna lwaki tokkiriza bakutume wegamba oliwo otutumibwa paka woolifuna nabagamba ssente nabagamba nti ekitiibwa bakiwa balina ssente tebakiwa muntu okisaba tebagenda kikuwa era ng'oyagala okumanya nti ekitiibwa bakiwa ssente si muntu beerako omugagga omala oyavuwale olabe gye wali otuuka bwoti nga buli muntu akulengerera eri n'akusembeza otuuka bwoti tewetaaga naggoba bagenda bokka otandika okwefunya ng'oli eri bw'oba toyinaamu ogenda otuuka mu kidaala ng'omaze ottiniwa n'onoonya w'ojja kubanga ogenda n'olaba gundi noga bwe mbatuula wakati ngenda kunyumya kitewali munnange bw'otabeera na ssente ebigambo birina kuba bitono osirika kodda ku ssimu kwebuzaabuza so era mukwano gwange omuntu agenda ku mukolo gwa mukozi munnaffe ne tutuuka ku mukolo waliwo omugagga n'omuntu eyeyita okuba omugagga manye akazannyaako batera okakozesa oyo najja n'agamba kino kati ng'omugagga abasaba mutunuzaamu zi kamera nga yakufuuwa mugole n'asooka gyoyo bwetano kati oli eyeyita okuba omugagga n'asooka ajjayo obw'ettaano nga 10 n'obwa naza yetola bwati n'akakasukayo tayimu yatuuka ne yeebwala bwati tugenda okubuuza bannange omuntu aliwa ngadduse tayinza butaddukawo ngadduse kankubuulire kitwala ssente nnyingi nnyo okukakasa abantu nti olina ani kitwala ssente empitirivu okukakasa abantu nti nnina towetaaga kukakasa balala munange omuntu alina abeera akiwulira tubadde ki omutegedde bwatudda mutegedde anedde oyo tumuleke tetumuwa mileage tetumuwa mileage by the way nkitegedde kati kigenda kutwalira ssente nnyingi nnyo okuprovinga alina nti olinamu kituufu so tubeere bakkakkamu mu nfuna yaffe era ntera nnyo okugamba abantu nti tambula lya weeyise ng'enfunayo tolina kusuka ku nfunayo buli wonooyagala okusuka ku nfunayo n'okulaga abantu nti woosingawo ogenda kukola ensobi abantu bangi babasaba ssente ze batalina naye ng'ekifaananyi kyeyasiga kyekimubonyabonya watuula wootalina kutuula yensonga lwaki omuzindalo bagukutaddemu baagala bajeti ya miliyoni 2 ate tolinawo yadde olw'ekikulu ku akawunti olinako emitwalo 17 kati nze bwe mba mmanyi enfuna yange bwe nsanga nga waliwo okwo bataddewo bakatogalize nze vip lukale nzirukira ddala eri mu lukale nentuula nentereera kubanga tujja kujjaawo omukolo gwa fundraising omanye abantu baagala nnyo ebitiibwa ebitabajyamu nze nagamba omusajja teweetaaga kumpa kitiibwa kyesigwanye ntuuza wenja tonteeka gwe omanyi we bagenda kunsumbuyira ensi entaddemu kamera balowooza nyinamu saba otuwaayo mmeka nga mugasooka olindemuko nja kukugamba mu dakika nga 3 nteeka wenja fe ab'ettaano ettaano tebatuwa mizindaalo bayisa kabbo tuziteeramu wansi eno kwata genda muzeeyi nvaako mpola mpola yenfuna yaffe mbali abagala bamuwa akazindaalo yogerako eri abantu kati maama Fiina bw'aba ayina waatudde
oyo ye kamera mwebeti otegedde omanyirawo bwebe mtunudde mweti bwe bambuza ayo wadde ogamba ki ne bwakolola bakuba engalo kituufu so njagala kugamba abantu baffe tambula lya weeyise ng'enfuna y'obweri obulamu bujja kukugonderera tugenda kukaluubirirwa ekikwewozaako sente z'otasuubirangako nakukwata walimba ensi wajja oyambadde by'otalina kubaamu nze ekinteesa t-shirt zino saagala abantu kundowooleza kyessiri nzitowa mijoozi kakati gwe ssebo tonsanga oyagala onsange mu suuti nze nandyawo ndeka naye nga mu nsawo temuliimu jjamba agamba owaayo no traffic ekwatikana leeta y'ekitwalo nga temuli abo babatambuza abo bayinza omwetoolooza ne bamuga muzeeyi tudde wali muzeeyi jangu tudde eno naye nga ettaayi egenda ekola eti nga temuli tuli ku SB4 media tugusa ensonga bannaffe aba Ssente Butto waliwo omukyala kwano gwange ayina kampani bagita Ssente Butto wali giwuliddeko badde sigiwulirangako Ssente Butto yambako nno abali mu nsi z'ebweru eyo muri US, Canada, UK n'ensi ezo gwe ng'olina bizinesi yeegaanyi nabo bakuwa amagezi bakubangula onoonye empapula zigaanyi emikisa gibuuze mu bizinesi yo wegamba beekwata obakweko ku simu eri ku screen eyo beekwata ne bakuwa counseling ne bakuteekateeka bulungi mu bizinesi yo wagenda ebweru onoonyeza omulimu gubuze kubiira ku bannaffe aba Ssente Butto be balina ansa yo tukyali mu maaso tukyeyongera mu maaso n'omukulu Chris Ray tukwate ku baana bano bankuba kyeyo emyaka egyaffe nga Uganda yagidduka n'agamba Uganda nsimbi n'agenda oba mu Dubai oba mu Qatar oba mu Saudi Arabia okuyiiya obulamu afunyewo akasente miliyoni 7 anoonya nkozeemu ki kubanga ekyeyo yakiwa emyaka 2 contract ya myaka 2 agamba sikiddako okipinga akasente ako nkakolamu ekyamakulu alina kakolamu ki kakati njagala okwebaza abantu bonna abavudde wano ne bagenda e Bulaaya ne babaako emirimu gye bakola ne basobola ate okulongoosa obulamu bwa waka wano kuba ekyo nakyo kikulu nnyo kati ekigambo kye nasoose nakyo bwana SB4 kyabadde bwe kiti our Uganda's biggest export be bantu abagenda emitala w'amayanja saawulamu bali Dubai bali Qatar bali Europe bali North America bonna export yaffe kakati abantu baffe bano ensobi bulijjo ze mbadde ntera okulaba nga bajja bakola bajja kwebuuza waliwo yabuuziza nti lwaki atulumirirwa sente zaffe lwaki zimuluma zinnuma lwakubanga nze yasoma economics baŋŋamba eggwanga likula biva Bulaaya so si biva waka ebiva e Bulaaya ne bijja wano ebikuza eggwanga singa otegeka ekivvulu bwana SB4 nenvaamu essente n'enkuwa paasi yaffe ey'ekonomi tegejja sente ziwanyisa mikono zivuddewo ono zizzewo singa obeera kangeze oli mulimi ebintu by'olimye byonna tekuliko kivudde Bulaaya kati kangambe olimye biriŋŋanya amatungulu n'ebisigadde nendeetayo omutwalo n'enkuwa naawe n'otunda amatungulu go n'ogenda n'ogula tugeze ebinyeebwa sente ziba ziwanyisizza mikono zibeetoololeramu ne paasi y'eggwanga eba tekuze kati economics akola bw'ati sente eziva emitala w'amayanja ne bwe giba emitwalo gya $10 nga gyeyongedde ku bitundibwa ewaka kwe kukula kw'ensi onfunye katugeze our gross domestic product singa eba nga tugeze ziri biliyoni nga 45 eza $. E Bulaaya omwaka okugwako ne tubala nti batuwadde sente obuwumbi 5 kibeera kitegeeza ekonomi ya Uganda kati ezitowa obuwumbi bumeka atano eziri ewaka tugaseke ziva e Bulaaya kyova olaba ensi ezikuze nga US zifaayo nnyo okutunda ebintu emitala w'amayanja toyinza kwebuuza lwaki US erina olutalo ne China badde sikyebuuzanga kati China erina project bagiyita BRI Belt and Roads Initiative bagitandikira Djibouti balina oluguudo lwe bazimba lugenda kwetoloola Afrika yonna nga luguudo olu batuuse n'okuluteeka ku ssemayanja omunene baagala connectinga ensi endala baziconnectinge ku lukalu lwa Africa naye nga kye bafaayo kimanyi kutunda bye bakola mitala w'amayanja kati gwe bw'obeera mu situation nga Uganda nga tolina kyotunda Bulaaya ng'abantu bo bw'olinawo kibeera kitegeeza yebeera biggest export gy'okola ki
eyongereza ku mmwanyi ze tulina neyongereza ku birala wano bye tulima neyongereza ne ku bukugu bwe tuwa emitala w'amayanja naye ng'okusooka human capital oba human resource envelope eyo eva e Bulaya nereeta e Kampala ngifaako because wana abantu bwana yes before balya bulungi basula bulungi bana babajjanjaba bulungi bambala bulungi lw'abantu bali Bulaya kiki banfiisaako gwatabitegedde lwaki mbafaako eyo nsobi yo nze mbafaako kubanga naawe yes before kimanyi nti abantu abo batubeereramu bw'otegeka ebintu abantu b'e Bulaya be basinga okukudduukirira n'otekayo program nga osaba obuyambi abantu b'e Bulaya be basinga si be basookawo kati bwe nkugamba nti they are our biggest export mba nimbye era saagala muntu yenna ayisa mu maaso era nanyiga nnyo bwe nalaba omuntu agamba mbu abantu abali e Bulaya eyo balina ebintu ebyali biyitawawo ne bitansanyula kubanga abantu abo nsonga nkulu nnyo eri ekonomi so siga eri bantu sekinoomunganze wabula gwe leero singa obadde osobola okuyitako ku King Fahd ng'oddayo olabeera yini y'abantu abasimbye ssente abakyusa bajjayo ku Ria ne bagenda ku MoneyGram ne bagenda ku Adremit ne bagenda ku buli kimu bakijjako ssente naye nga bazisindika baliwa bali Bulaya so bw'oba omaze okukola akasente kano mulimu ebintu ewaka wano ebitasoboka kuddukanyizibwa ng'oli Bulaya ng'obitaddemu ssente ate ne wabaawo ebyanguwa kati ng'ebintu ebyetaaga okuddaabulula n'okubeerawo oko buli lunaku ng'oli Bulaya ng'obikoze Kampala ojja kuluma omutwe paka ng'obivuddemu edduuka lya liteyiro oli North America ly'olina wano weetegeka okubinda panado buli lunaku ng'omutwe gukuluma ogenda mugaana omwana okulya akagaati kamera gisibako akaveera n'amala okulya n'akaggyako ne bwe mubaamu kamera tosobola mugaana kweyagala